Zinalotako lumwente ingegoba gaba mayembe nalota kenti nali ngenda kulinnya nyonyi ngandi kasaawe nti tuka ku reception nsanga wonde sedume nenkubira mu stamp papa ente yakubira mu stamp nengamba ekiki kati nengamba nedda nalota ndi ku kisaawe era ulwatu kandi ku kisaawe nenzija ku nte nengisika nenjigamba ntegwe tosobola kuba mwe batugambye kubatugamba nti mutegeeza mayembe ente ngeyogera ente neyomba netandika ente nenkwata amataayi kante wenkwata mikono ayina mikono ayina kugatto ze kugambye munsi y'omwoyo yankwata eti nenkwata amataayi nga nkutta obugundi kati nensindika nenkuba eri nenkasuka eno obriefcase bwange nga basala kapa bali bakola ebintu bingi nnyo nga balina ensusu z'ebisolo ebyenjawulo kati bakusomesa ebintu bingi mwebe bakusomesa mulemu kye tuyita yoga naye abantu bangi abasinga they are more doing yoga naye yoga abasinga kati bakolako no yoga onasooka naye mulimu yoga kirasi ziri enkulu ezisemberayo ddala zetubeeramu Beruminati seza yoga wali Beruminati we bamususa boni bagendera ddala deep kuba ina kibamufunamu yoga we mugenda deep oyina kyomufunamu nti omuntu okuloota ku kintu ekyemabega ebiseera ebisinga okuloota ku past omanya waliwo ekizibu about you abantu bana abalonzi nalota nga ndi mu ssomero nota nnyo nga ndi ku ssomero ndota nnyo nga ndi mu kyalo gye nnakulira nzizeeyo egundi kati ekintu ekyo omwoyo gwo guba gulina we guwagamidde emizimu gizimba ebirooto by the way abasinga aba tebakimanyi emizimu gizimba ebirooto ensi y'omwoyo gyogenda okuloota oloote eggulu naye nga tesitaani yakuwadde ekirooto oloote malayika oloote nga buli kimu kiri perfect kikulaga nti tuyimba nga nengera Namulondo nga mulimu omusajja atuddemu yenna mweru amasa kumbe isaabasana mu Lusifaali kumbe sitaani yakutezeewo gulooto. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Asinzibwe oyo Kristo Katonda waffe azatukwatirira atubumbirira paka wana atwadde ku mikwana atugasse ku nsi era atufudde abasajja n'atujja mu mbala y'okuba obusajja. Nze nzikiriza nti ebyo byonna abikola olw'okuba nti atwagala era nzikiriza nti yatusuubiza kyali mu kukola kati okufa endwadde n'ebino ebirwadde ebingi bitwesibako nze ku saidi yange tebintiisetiise kubanga Katonda yawangula amagombe nadda ewa kitaffe olwo n'atutegekere mu bitiibwa ebiyitirivu yaddirayo mu bitiibwa naffe bye tuliddiramu ewaka bwe wekwata obulungi nze nzikiriza tulyesangayo bwe wekwata obubi kyandituluma wadde nga siffe abagere eggulu okukuyitako ng'ekituufu okimanyi nti wali olina kulokoka
nenga weesiba ku mandwa obwenzi obuluvu n'ebirala olwo ne byasaanyawo omwoyo gwo ebbanga gye guli wangaalira ewanene ate ne gumala nga guli mu muliro. Lowooza kaseera ako emyaka 9 tegikwemazaamu ku nsi. Lowooza ku myaka 5 8 lwogenda okumala ng'oli eyo mu nsi y'omwoyo obonaabona. Kale fuba nkimanyi obutuukirivu tewali mutuukirivu naye tufube at least wabeewo ekyo ekigambo ekyogerwa ku mannya gaffe nti afuba wadde kale bigaana naye afuba. Weewala okubba sente z'abamulekwa, weewala okubba amadagala mu malwaliro, weewala okubba sente z'abaana abasoma, sente z'enguudo n'ebirala n'oziwa abaana bo. Kale gwe okikola era omanyi okizannya naye bw'olifa oba bw'oliva abaana bogenda balekera ogukolimo bagambe nti omusajja oli eyafa be abaana be yabba amadagala ga siriimu, yali enguudo, yali sente z'abamulekwa, yali sente ez'obuyambi bwali bino okgenda wano, yali ensi ye n'agikomyayo. Kale ebisiraani abaana baffe tubabitikkule nga tukyalina obusobozi tuleme bateeka mu bibuuzo bibatamanyi oba betalinaako ansa. Kale omukulu sebo asinzibwe Katonda waffe Kristo Lugaba oli musajja mulokole tukiddemu. Ni musajja mulokole yayatula atalina nkenyera ku mutima n'ebyawandiikibwa nga mbimanyi. Anti waŋŋamba benuminati n'ebyawandiikibwa bali bati benuminati asobola okukwatira Bayibuli n'agikola bw'ati katugamba nti ebyawandiikibwa mbimanyi. Oli musajja mulokole walokoka. Nalokoka abantu bagambe kuba era obulokole tebukugasa nga tumanyi kigambo. Waliwo abantu abasala olukujjukujju nga nze mmanyako lyo kaabwe kakubayamba okuyingira Illuminati ninga basala olukujjukujju mbadde njagala oyo abeeko ebibuuzo byemubuuza nziremu personale koze nti oba okumulabako nogalabalaba olukujjukujju ebibuuzo mubibuulize wano abibaddiremu wano. Waliwo yambuma akigasa kyo okumukyasa nga tuyagala ebimu abitubuulire ebimu. Kale kituufu ajja bibabuulira naye tajja kubabuulira kkubo nangeri gye bayingirayo mu Illuminati. Mbeerako nange nga ndaba comment sections. By the way waliwo abantu abali consistent and balaga nti kitwogerako bakitegeera era buli episode they comment banaye mu commenting likinga subscribinga ato sharing information oleme kubanga gwe kaweka jesigaliza naye nga nabala bakoze eki bagifunyi. Kati waliwo mukazi ayitibwa Shande Boss Lady atero ba konyo bambi. Waliwo Shiba Nantamba I usually see those Natamba Shiba Natamba. So babeera kuoko Nakato Jenny Nakato Jenny waliwo Ruthi Namunyaga waliwo Jesse Nange waliwo Jesse Onange oyo that guy Jesse Onange nayabeerako Kangume Hilda naye kwali Solomon Sendege naye teromulaba nnyo nga commentinga. So you guys waliwo Josephine naye kwabeerako waliwo Shanthi Boss Lady Shanda Boss Lady Shanda Boss Lady go badogamba. Waliwo Mutebi ne Mutebi version naye abeerako. Waliwo Shiba ono tumutumisemu ne Ruthi Namunyaga naye kwali waliwo Beka Namonye naye kwali waliwo Tendo Judy naye kwali. So n'abalala bangi nnyo bannaffe tubawanye ekitiibwa mwebale tusaamu kaddata mwebale goberera era mwebale kuba kyakulabirako okubeerako kitegeeza sharinga commentinga likinga ndowooza wa commentinga n'okulayikinga aba akukoze n'okusharinga aba akukoze
weewaawo kale twongera okubajjukiza nabo Chate Foundation bakama bafa batutuma wano tuli mu kuzimba somero twatandise okusereka twatandika okusereka soon tugenda bayisa baterako ebifaananyi by'okusereka kutwala ebbanga mubamu okuluka siringi okuluka embaawo zino obutayuuga mpewo butazitwala so mukama mulungi nnyo atuwadde ekisa weebale tuwa kalimu kakusiga kifaananyi kyo weebale tukkiririza weebale kukkiriza nti twajja wano sabiriza weebale kukkiriza nkuba yaffe empya gye twajja nayo okutonda mu foundations nti la foundation zonna zina okubeerawo nga zina kyezikola sikusabiza na kuwandikira bazungu mabaluwa kituufu abazungu babikola naye kyekiseera naffe tubyekolere eggwanga lyaffe si ly'abazungu bakozeeko kye bakoze ate kitandikira kuffe katonda w'abazungu ye katonda waffe lwaki tugamba nti ffe tetuli bakodo tetusobola byekolera ate ne tubakoola babitukolere kibanga omuntu asula mu masuuka ameeru naye nga tamanyi value yaago era kibanga omuntu asula mu nju naye nga ate okugirongoosa ayita banneiba kumuyambako kiswaza nno so gwe mwana katonda system yino gye twajja nayo tusiga ebifaananyi kusiganga bwoli tukola entebe ebi n'ebitebe bya wabweru balakoni antique chairs menye kinekeki entebe z'omu hoteero zonna tuzikola tuwa akalimu tusiga gwe tukwase hoteero yo nga bakagimaliza oba enju yo nga bakagimaliza fe tukisiige rangi tugiteekemu ebisiige tugidressing in antique chairs tugikuwa engeri matiriwona olwo akasente ke tujjamu tukakozesa okuyamba abaana okuweerera bamulekwa okubaliisa okubambaza n'okubateekerateekera ekifo bano abaana b'okuluguudo abakuba abantu abanywa ebiyaga mwe bagenda okuwangaalira nti bayigiriza Bible katonda waffe n'ebirala mba nteeseza bubi kale omukulu seba ebirooto Lucifer emambya ng'esala aba active nnyo eyo essaawa tagitumiramu muntu mulala yenna sitaani wamasaali saabaniga eyo time kugamba yagyekwasagaanyiza ey'okubba buli kirooto n'ey'okutta connection omuntu wabagendera okufuna connection mu nsi aloote sitaani ekyakitya n'agamba omuntu ono bwe yeebaka n'aloota n'ayogera direct ne katonda ajja kumpita mu ngalo omulimu ogwo tagutumira semandwa simanya ani semandwa ani ye kennyini mwenye yeyetuukira ate ebirooto akuba ebirooto kwegamba omuntu ogenda okuzuukuka ng'oli mukalu toyina ssuubi na limu omuntu bw'aloota alagawa lwaki sitaani atanya omuntu okuloota lwaki omuntu aloota era ebirooto sitaani bw'abibba abiteekawa okay so kati ndowooza ngenda tandika nekino eky'omuntu waloota alagawa ekisooka kansooke mpise buno baka butono ewaka bwe nnakulira buli wetwakera ku makya nga batubuuza oloosa eki twazuukukanga nze mubulamu bwange sijjukirangako olunaku lwe ssaaloota lwe ŋŋamba nti nazuuka ne siroota so kati abantu bano beebaka muntu yeebase n'agamba nze sikola ki siroota nga yakugamba nze awo omwaka ku mwaka siroota nze we neebakawo waba wamukama abamuyambe nga n'abanga aloose agamba yeerabidde n'agamba nze naloose naye neerabidde so omuntu ataloota ali mu kasambatuko katamanyi buneebwako nnyo omuntu nga gwe totale toloota oba omuntu eyeerabira ebintu by'oloose abantu abo bonna bali mu kasambatuko so wetutuuka ku kyebirooto nze ensonga lwaki actually abantu bano eno baali banoonya nnyo nga banneetaaga nnyo because ekintu ekyo nange nakyezuula bwezuuzi nalootanga kuba I have the ability okuloota ekirooto nga nsobola okivvuunula ekyange kyendoose oba okukiroota ku muntu n'okuloota almost kale ebintu ebiba bigenda okuba nga bituukawo ku bulamu bwange era ebiseera ebisinga ekintu nga kigenda okuntuukako nga kibi ebiseera ebisinga mmanya though engeri y'okukiziyizaamu kireme tuukirira olumu yennemera ebintu ebimu olusi tubiraba nti bigenda kujja naye ebintu ebimu tuba tulina bireka bitukole ki bituukewo kati wekituuka ku kyebirooto nalootanga nawuza ntandika emyaka gyali mu myaka nga 7 awo nali ntegeera byendoota nga ntegeera byendoota era nzijukira times nalootanga ebirooto
nga mbirota ku bantu bewaka nga ndota ku bintu ebyenjawulo nga mbyogera. Lumwe waka we nali omukazi we nali ewaka yaŋŋamba kenziramu kuwulira nga weeyogeza ebintu waloose. Omukazi ekyamutera okukola ekiwaka baali bakolawo ebintu by'amalogologo ebyo. Baali basanamu. Nga basala kapa baali bakola ebintu bingi nnyo nga balina ensusu z'ebisolo ebyenjawulo nga bazireeta ewaka. Kati naye nze ng'ebintu ebyo babikola byonna naye nga wembiro ate ng'omuntu gw'ensooka obbigamba ye musajja w'ewaka. Naye nga almost ebintu byenjogera nga byalinga connected nga ndoota emisota ng'olunaku lwe ndoosa omusota nga bamanya olunaku lwe balina olaba omusota obawa okwetoloola ewaka awo ng'omusota bagujja nga bagamba omwana kati omukazi yaŋŋamba bankubako n'ekibooko ewaka kulooterera ne baŋŋamba ebintu ebyo byogera biki then nentandika ntuka ekiseera nga wendoota sikyayogera byendoose nga mbisirikira. So ekintu ekyo kyambaako nnyo we natandika okukulaakulaamu kuba ewaka twalinamu abasumba kikanagendako ojja wange musumba nentandikanga okusaba kale ekintu kyange kino ekyokuloota mu kusaba eyo kwera n'omukuyiga ekigambo natandika okuyiga engeri gye bavuunulamu ebirooto nga manya engeri nga manya n'ekyendoose kitegeeza ki. Kati era jjajjange mujjukira kuba ye musumba yambuuzanga nnyo ebiseera ebisinga Nicholas waloose ki amugamba naloose kino nakiri ng'oluusi we mugamba ng'oluusi abivuunula oluusi nga taŋŋamba. So ekintu kino ekyekyoto ne kijja ne kikulira ddala to the extent nti nga we ŋŋenda okuba nga mbannyonnyola nti we ŋŋenda obbagamba waliwo ebintu ebimu nga okuloota kuno abasinga tukulabanga nti omuntu kirowoozaako omuntu kuloota omuntu kwebaka n'aloota era nze webukera ku makya Katonda n'agamba ajjeewo otulo abantu teeka amaanyi gange na buli kirabo kyampa kyonna aba akitutte mba sikyasobola kikozesa okolera nnyo mutulo tuno otulo oto nze kiki kyotegeeza oluusi olumu kale oluusi olumu wembeera awo waliwo kye tuyita meditation nti meditation obanga tosobodde kwebaka you can meditate meditatinga wabeerawo ebintu bingi era still byoba olinkinzeeko. So ebiseera ebisinga wembanga mbanga ndi idle and I meditate nembeerawo nga meditation ngenda kiba nkibanyonnyola kwa abasinga meditation tukiwulira tukiroba kirabira mu kifaananyi ky'okubeerawo ng'osiriikiridde oli wekati oconcentratinze nnyo but ate ku ludda olulala it is something more ekigenda beyond that. So okuloota kuno eno mu Illuminati it is something so strong era zezimu ku miryango ekyasinza okubeera egy'amaanyi omuntu omulamu mweyegattira ku nsi ey'omwoyo wooviira mu mubiri gwo ne weegatta n'ensi ey'omwoyo kuba mulimu ebintu ebimu bitasobola kulaba mu mubiri mu buli wakati era abantu abamu abantu abeera awo ng'ali mu mubiri n'alaba abasobola okulaba emizimu nga yasobola okulaba omuzimu alina oba anything ekitali physical ekiri mu spiritual nga kisobola omulabikira those people ate abo bo mu buntu byali byenagambye mbagambako nti abantu abamu they have abilities oba they have special talents nga tekimwetaagisiza kubeera nnyo mu Katonda kuba nti musabye okuba nga agiina wabula ye oba ali mu Katonda batali mu Katonda agiina. So ekyo olumu kyekibuzaabuzaamu abantu nti ebiseera bisinga tulowooza nti okuba nga oli musabi nnyo kwe kuba bwe bantu bokka balina ebitone nedda wali abantu nga ne Katonda tamumanyiiko naye ate nga balina ebitone ebyo asobola okulagula asobola okulaba nga muwonya nga natural omuwonya twalinako omwana kusomera kika twasoma naye ng'oli omwana nga n'oba wamenyesa otya n'akuyunga ng'omukono gusobola okudda n'otereera bulungi yali mwana I remember that was P3 omuwala oyo baali bamuyita Bayiga Sarah naye ng'oli omuwala nga wakuyunga kooti bwayunga oba omwana abadde mulwadde n'amuyunga oba n'amukwatako in a of something like you know ng'alinganga omwana oyo kusomera teyasobola kumalako bbanga ddene kuba abazungu bajja kusomera abantu bangi bajja kusomera for omwana oyo bazadde be ne bamukyusa essomero twakuma losing a connection but she had that talent
enge wabe tebali na basabinyo bali bagisu so ebintu ng'ebyo bituukawo kati ensene y'okuloota n'ensonga lwaki Lucifer yekennyini essaawa egyo nabagamba emmambi yange esala abasinga baliwo abeebuuza nti emmambi yange esala kitegeeza ki emmambi yange esala gwe musana ogusookera ddala okuva ku njuba okutuuka ku nsi so ebiseera ebisinga emmambi eno lulayiti olubiimu olwo lutera okujja ku ggulu teluva buli wamu lutera okujja ku ggulu bati n'olulaba lubanga lulayini luti nga luli ku ggulu lubaako kala ezaagala okwefaananyizaako ezaamusoke luba lulabika bulungi nnyo era emmambya bw'esala bati obudde bubeera bukedde so abatamanyi emmambya yange esala so kati mu budde obwo wano sitaani watambuliranga abba ebirooto because that is essaawa eyo eriko ekyenjawulo ekigiriko era eriko amaanyi abasinga ge batabagamba ku ssaawa eyo ng'emmambya esala ebintu bingi mu nsi y'omwoyo nti nga we nabagamba ensi eno Katonda yali agitonda ku balance of power nti wabeerawo amaanyi agabadde gafuga ekiro okuyita mu kiro ekyo tukimanyi bulungi ffenna n'wabaawo n'amaanyi agaba gafuga okuyita mu misana so kati amaanyi agafuga mu kiro gaba gavaawo ng'agafuga emisana gaba gajja kati mu ssaawa eyo nyini awo nga that transition ejja abantu bangi balabirayo ebyamagero nsowaki nabawo ekyokulabirako ne bagamba nti omusajja Jacob we yalinga awangula omusajja yava mu ggulu malayika yava mu ggulu ne bameggana eryoke mugambe nti omegganye ne Katonda n'owangula era essaawa eyo n'alyoka asumululwa ne bamugamba asabe ekyayagala yalinga adduka muganda we Esawu ng'era amaze okubbako omukisa ng'amunoonya okufaako obufika era amaze okukola ebyobugagga bingi naye ng'awuli ayagala kudda kola mirimu mu ssaawa eyo we yawangulira Musa yali Ibulayimu bwe baali bamuleetera amawulire ag'endagaano nga bagenda okukola endagaano Bayibuli egamba Katonda yamuwa otulo tungi obudde bwali bukya nga malayika egenda muwa amawulire ag'endagaano akwata ku ndagaano gyeralina okukola okugyawo kino ekya Katonda kyera amaze okusanyawo okusanya abantu n'amataba yali mu ssaawa eyo ng'emmambya esala ekyokulabirako ekirala we baali batonda omukazi bamutonda naye mu budde bwe bumu nti obudde bwali bunaatera okukya Katonda n'awa Adamu otulo tungi alyoka amuggyemu olubirizi so essaawa eyo seetaaga nnyo bantu bagizanyiremu essaawa eyo ya buzibu nnyo era eri abo abantu abatakkiriza mu spiritualism oba batakkiriza mu bintu eby'omwoyo it's high time they should be alert mulimu abantu era wewegendereza abantu abo bagamba nti siroota zoba wendota neerabira wegendereze mu bulamu bwabwe obulamu bwabwe bulina engeri gye butambula flat kwegga mu bulamu bwabwe ogenda okubusa obwesanga wekuba nti ali mu kunyigirizibwa agenda beera mu kunyigirizibwa naye nga ataali comfortable nabo olabeeko bano abantu nti agenze apoose afunyeyo omutwalo nga that is enough for him ye obulamu bwe buba tebweyongerako taluubirira kinene oyogedde ekigambo ekituufu taluubirira ankositiniga kubajja ankositiniga kukola kiya aliwati ng'ali fulaati so ebirooto bineeno sana baati ebirooto era abasinga bwe boogera ku kyebirooto lwaki ekigambo okulwala omuntu alina kiwa nnyo obudde lwaki Katonda teyatuleka ne tuba nga tusobola okutunula n'osanga omuntu ng'atunula tukuba obusobozi abuyina ng'omutima gwaffe gutasirika asobola okugamba obwongo bwaffe tebugenda sirika omuntu agenda kwebaka naye mu kutondebwa ffe abantu tulimu ebintu bya mirundi esatu ebintu ebikola omuntu ekisooka gwe mwoyo ekyokubiri ye mmeeme ekyokusatu ekisembayo gwe mutima ebintu bino nga wembyogedde biva mu order nti ekisembayo wansi gwe mutima omutima ne guweereza emmeeme
emmeme neeweereza omwoyo. Ebintu bino omuntu batosobola byawula. Ebintu binene bye biviirako omuntu okulwala. Bayibuli inawe egamba nti mulwadde endwadde etawunyizibwa. Bayibuli era yogera ku ndwadde eruma omuki omutima oba rather omwoyo ng'eyogera ku mmeme eruma omwoyo. Guno omutima gusobola okulwala ne guwona ne guddaabirizibwa naye omwoyo tegusobola. Emmeme nga yeetamiddwa, emmeme nga yeenyiye, emmeme eno okutiimuula omuntu nemuleeta yetyemula omuntu nemuleetera okukola ekintu nekyo nkyatakkiriza kyaba tasuubira nti asobola kukikola. Emmeme eno yekuleetera n'olowooza n'ogamba nti naye mutuufu ekimala kimala. Yeba mmeme teguba mutima. Ekimala kimala kaneewa obutwa. Ekimala kimala kanzita omuntu ono. Eyo mmeme eyo. Era emmeme eyo yekusendasenda mu kibi. Omutima tegusendasendako omuntu mu kibi. Kabye sinze 10. Emmeme eno. Emmeme eno kwegamba yekutte kwegamba yemu yekutte ku kusalawo kw'omwoyo gwo nti osazeewo otya. Omwoyo gwe gumala okusala n'ogamba nti kati nakino ndi content nakyo nga guli okaguweereza omutima nti kati kola kino eno. So ebintu ebisatu: omutima, emmeme, omwoyo, bintu byanjawulo nnyo. Omutima gwe gulwala kyangu nnyo guddaabiriza. Emmeme eyo weerwala kyangu nnyo okukomawo. Naye omwoyo kasita gujjamu ekizikiza, omanya omutima gwa tegulina kyo kyasobola kukola. Emmeme bati kyalina kyesobola kukola kuba omwoyo gwe gusembayo. Omwoyo kasita gubeera corrupt, abantu b'osanga naakola ekintu n'ogamba naye bati yeesiseemu ng'akikola. Beba abantu abakola ebintu n'ogamba naye oba eno malayika yavaawa. Omuntu n'akola ekintu n'afa kubitamukwatako mu butuufu nga naawe olabira ddala leero akisusizza. Ngolaba okwagala kwayagadde omuntu weewuunyisa. Nosanga abantu baadoptinze omwana abamukuziza ng'owaabwe to the point nti n'ebyobusika omwana asikidde omusaayi ogutaamuzaala. Bamuwadde ebyobusika n'ogamba naye ddala mmeme ekyeyo omuntu kyono yavaawa. So ebintu bisatu. Kati ebintu ebisatu buli weebakamu oti, buli wooloota, ebintu ebyo birina engeri gye biddaabirizibwamu. Abantu bangi nnyo njagala mukole okunoonyerezaako abantu bonna abakoze amannya, abaleesa, abakola abayiya amasannyalaze, abayiya zikamera, abasinga buli bagendanga ba Edison Maffe, baleeta zigundi, ba Nikola Tesla, bonna abo bamalanga kwebaka ne balyoka bayiya ne bakomawo. Omuntu kyemanya ebiseera ebisinga bamuntu wokera nga wanyiize oba nokera nga oli mu buzibu, naye okuwebakamu oti kino ekintu kyemanya fena kituuseeko mu bulamu. Once in a while kituuseewo ogenda ozuuka ng'oli energized ng'olabira ddala olina solution ku kintu kino eno n'ozuuka n'ogamba ekituufu kati kankole bwe nti, but kizze after omaze okwebakamu oba olina ekyoto kyolwese n'ogamba nabadde awo neno. There's a way how you get that feeling n'owulira ng'odiziddwa bujja. So obirooto bino eno bikola kikulu nnyo mu kuzza obujja omuntu. Era abantu aba overworkinga abakola extra time nga tafuna tulo tumala musobola okulwala. Abantu baba ne bagamba nti musawo n'agamba nti mutofuna tulo tumala yebake ono mutwale yebake bwebadde nti omubiri guno eno eguba toguyisizza bulungi ensi yo y'omwoyo egenda beera affected. Kwegamba mu bufunze otulo tuno Katonda teyatuteekawo nti omuntu aba akooye mbu aba akooye yeebakemu. Nedda, Katonda yanditonze omuntu nga teyeebaka era nga takoowa. Naye Katonda yateekawo otulo nga ekkubo omuntu lyalina okuyitamu okusomoka n'agendako keebuziba mu nsi y'omwoyo n'afunayo obubaka n'abukomyawo ku nsi. Otulo nga twa muwendo. Kati so ate banene abeebaka ne batuyitiriza ekyobugayaavu ate kati abo bayiniire ensi y'omwoyo gyebaka n'ogirwamu erina kyekkosa. Namukwata buli sawa 3 yeebase David namusanga sawa 3 David yeebase mga David sawa 3 weebase David nga yeebase. Ensonga lwaki badde mulina enjogera muwulira nti babagamba bagagga tebeebaka nnyo kubanga omuntu okutegeera ennyo kuba n'obwongo bwogi
talina kwebakanya. Abantu bonna abagezi tebebaka nnyo. Omuntu tulina omuzungu alina engeri gyagabanyamu okwebaka. Waliwo kye tulina routine, ne tubeera ne kye tuyita hobby, ne tubeera ne kye tuyita discipline. Ebintu bisatu. Omuntu alina discipline yaliwa. Omuntu alina discipline tumusuubira okuzuuka ssaawa 11 oba ssaawa 10 kitundu. Omuntu alina hobby bye ne tusuubira okuzuuka ssaawa 10. Nenga omuntu alina routine gwe tusuubira okuzuuka ku ssaawa 12. Omuntu gwe tusuubira okubeera ne hobby gwe tusuubira okuzuuka ssaawa 1 n'okudda wansi ezo. Kati omuntu alina discipline yatya? Omuntu lwozuukuka essaawa omuntu yenna omulamu ate siba ssaawa 11 olina okuba ng'ozuukuse. Anti kisinziira ku ssaawa mekazi weebase. Kituufu kisinziira kati nze waliwo abebaka ku ssaawa 9. Kati nze okusinziira ku mirimu gyange kati kankunywa ekigambo discipline. Abantu abasinga tulina abantu nga kati kanmbika newe ekyokulabirako ama filmmaker, a videographer. Naye olusobola mugenda ku seeti ne mwebaka ssaawa 9 zennyini z'oyogedde. Naye nze ssaawa omwenda ogwo nemba ngwebase zigenda owera 10 mate si 11 nga nzuukuse. Because omutwe gwange nagufeedinga nti nze ssaawa 11 kakibe ki n'okuba nga nzuukuse. Timing gye nateekamu. Era n'essaawa ze neebakirako ssaawa ezibeera 3 ng'olonyangu yokwebaka. Naye wemba nga ndi mu kukola overload. We zibeera ssaawa zange 6 manya nti mba neebase. Oluusi wemba nti mpisizzaamu naye ssaawa 11 omubiri gwange gwakimanyiira nti ekyo kye nnina okukola ki? Kirina okukola. Kati mulimu abantu nga tetumanyi twebaka nnyo. Buli weebaka ennyo ensi y'omwoyo givunza. Buli woolwa ennyo mu nsi y'omwoyo n'obeerayo mu budde bw'otalina bbeerayo. Oyina ebintu by'ojjayo ebiri negative. Olina energy ali negative gw'ojjayo. Kitegeerekeka. Waliwo omuntu abadde wetugambye nti okwebaka kwa mugaso katwala bw'abala wadde ayingidde obuliri. Bangambye okwebaka kwa mugaso eno kanjirabire mu buliri. Nedda okwebaka okugere kwa mugaso naye ate okwebaka ennyo emboleera nazo kyabulabe eri omwoyo gwo. So bwe webaka kuba emibiri gyaffe gimanye ekigera ky'otulo otumala ssaawa 8 8 hours. 8 hours. Mulimu abamu nga essaawa 4 zimumala ng'essaawa ezo 8 agenda n'azaawuzamu nga zimumala okwebaka. Naye mulimu abantu weebase kuba mulimu otulo tuwebaka n'owebaka n'owutandiko nga wakasusimuka ekisimuka ekisooka ogenda okagala okuzzaawo ng'owulira oli tetujja bulungi omubiri gulwadde. Omubiri gulwadde gugamba nti kati saawa era abamu tulemezaamu n'owebaka. So otulo omuntu kati weebase kati nkunnyonnyola. Omuntu bw'aloota alagawa kituliko. Tetuli kuwa sitaani bwabba ebirooto abitwala wali tunatuukawo. Na lwaki sitaani ebirooto bino abifiirako nnyo. Omuntu bw'ayebaka alagawa. Omuntu yenna we weebaka kiki ne kibaawo. Ekisooka teri muntu amanyi ddi lwatandika kirooto. Ng'emanya agamu agali awo transition yo ng'omwoyo gwo guva mu mubiri. Simanyi science oyo agenda vaawo alituuka ekiseera n'akiraga nga bwe kibeera but kizibu. Naye obise ebisinga abantu abasinga twekanga tutandise okuloota. So omuntu weekanga ng'otandika okuloota. Kati omuntu weebaka ekisooka science alina engeri gyakinyonnyolamu omubiri gwo gusanyalala. Yesu gusanyalala. Ekyo ensonga lwaki abantu abamu nti mulimu abeebaka ne weebaka omwoyo gwe ne gutava bulungi oba omubiri gwe ne gutasanyala bulungi. Abantu afuna sleep paralysis ne weebaka n'okomawo zuukuka naye nga omubiri gwe tonaba controllinga bulungi, tosobola kudda bulungi. Weebase oli awo oli mu kifo kimu oti oli stagnant. Kati awo ng'omanya omwoyo gwo teguvudde bulungi ku mubiri gwo tegukomyewo bulungi mu mubiri gwo. So ebisinga bwe twebaka ebiseera ebisinga bwe twebaka emyoyo gyaffe gitambula. Kino omuntu osobola kikkiriza oba osobola okigaana omwoyo gwo gutambula guvaamu. Webaka bibyo gwe ne kugenda. Nsaba kimulimu abantu abamu nga weyeebaka abanga mulamba osobola omukwata n'omujjala n'omuzaali n'omuzza wali completely kati nga consciousness. Omanyi obwongo bulina conscious bbiri. Tulinawo subconscious tubeerawo ne conscious mind. Conscious mind yenu wano kati nga wonda bandi wano njogera binjogera mbitegeera mbinako control. Ne subconscious part yeri part gye tulina mu mubiri ekuuma omutima nga gukuba ebyenda ne bikola nga tumanyi nangeri ki process gye bikola. Tumanyi mutima gwe gukuba si gwa controlling nti kati sirikamu kati kuba tusigwa controlling nti kati sa kati tossa weekanganga oli mukussa nga ki continuing. So we part z'obongo ezebbiri. So obongo buneeno
bukola kyamaanyi nnyo mu nsi y'okuloota. Omuntu woota omwoyo gwe ne gugenda kati omubiri gusigadde muki mukalu gusigazza bwongo buli obwa subconscious bwe buli mukola kati omwoyo guli mukuba guli mugira. Ekisooka mu bantu balinga nabagamba nti musoma ebintu bingi guli mugiro botegeeza statement zimaleeyo guba omwoyo gwe guba gugenze omwoyo guba gugenze. Batuyigiriza engeri batusomesa bintu bingi nnyo ku mubiri Illuminati batusomesa bintu bingi nnyo ku mubiri. That's why nze going deeper nagenda nensoma amasaji ku mubiri gw'omuntu. Masaji oyo is also dagala lya mubiri. Kati oba kusomesa ebintu bingi mu Illuminati mwebe bakusomesa mulemu kye tuyita yoga. N'abantu bangi abasinga they are more doing yoga. Naye yoga abasinga kati bakolako no yoga onasooka naye mulimu yoga kirasi ziri enkulu ezisemberayo ddala zetubeeramu. Illuminati seza yoga waliwo Illuminati we bamususa bo ne bagendera ddala deep kuba alina kye bamufunamu. Yoga oyo omugenda deep olina ky'omufunamu nti to the point nti era mu mbeera ne zino omusoma ku 7 chakra engeri gy'obikkulamu obwongo bwo buli oba subconscious mind engeri gy'ogibikulamu. Ngenda biwamu binnyonnyola kuba omuntu ebiseera bisinga aba abyogerako bibuzaabuza. Tetwagala tubape kumu kuba byo kuba bibuzaabuza njagala mbave kumu tuleme kubakola kitujja yoga wa mugaso tujagera tukufuna subtopics naye kati tuli wano tuleme batanza kati eri we batusomesa omubiri gwe engeri gy'oconcentratingamu n'obaako energy goreleasinga. Wenjogera ku kigambo energy kamba weeke ekyokulabirako. Waliyo omuntu nga watuuka mu kifo nga wabirawo vibe nga mulaba mu butuufu oyo omuntu ali happy ate nga essanyu lye watuuka mu kifo ate alibunya n'ekifo ng'abadde banyiza ogamba nti sigundu eyo wabeeramu. Era nawe nkimanyi abantu abamu gye tuli nga olina kyali wammwe nga wabeera mulaba vibe mugamba bannaaye atuwadde vibe ng'enjogera ennaku zino bweringa olaba nti embeera agistimulatinga that is energy. Nwabawo omuntu n'atuuka mu kitundu nga butuufu yabatama mwenna muwulya yabatama nga abanyiiza kimu kyakola mulaba tekijja. That is an example of energy. Kati eri tusoma bakuyigiriza engeri gy'obalansingamu energy mu mubiri gwo, engeri gy'obalansingamu energy awantu w'obeera otuuse n'engeri endala nnyingi nnyo. So bw'oloota omwoyo gwe gumaze okugenda, omwoyo gwe ky'omanya bwe guva mu mubiri ne gutambula. Ekisooka omwoyo guno bwe gutambula tegugenda wala nnyo. Ebiseera ebisinga ensi y'omwoyo tetambula nga nsi ya mubiri bwe tuli. Bayibuli egamba nti olunaku olumu ewa Katonda gy'emyaka 100 ku nsi. Kitegeeza ki ensi y'omwoyo tuliko oba eddukira ku sipiidi yayiriyiri okusinga ensi y'obuki kale kitegeeza omwoyo gwe guba gufuddemu ebintu engeri gye bitambulamu osobola n'oloota ekintu ekigenda okutuuka mu myaka 5. So otandika okutambula through time, otandika okufa obanga ali tambulira mu future. Omwoyo gwe gasuka mu future kugamba osobola okwebaka n'endoota nga bankubye akabazzi ku mutwe nebasi naye ng'omwoyo gulabye emyaka 3 emyaka 3 bagenda kuba akabazzi ku mutwe. Era ensonga lwaki waliwo oluusi ebintu olumu ebituukako ng'omuntu gwe kennyini wakirota nga kigenda tuuka but lwokuba nti you didn't keep track tobijjukiranga tobirowoozangako nekituukira notuuka nogamba ngoba tokimanyi. So omuntu bw'ova mu mubiri gwo most of the times ebitundu 9 mu 5 oba olota ku future nolota ku future biki biba bigenda tuukawo. In that process omwoyo gwo guba gutandise kati okwejjanja kuba gwo gwejjanja buli weebakamu. That's why omuntu the only time wabeera akulanga yeebase. Scientifically that is approved. Omuntu the only time omuntu waakula omubiri gwo okukula nti akabadde akala kadde kakuma ne keeyongerako nga yeebase. Era abantu abatafuna tulo bafuna obuzibu mu guweeraba oli awo okula naye wano during that time tokula omuntu akula yeebase. Kati omuntu okuloota ku kintu ekyemabega ebiseera ebisinga okuloota ku past omanya waliwo ekizibu about you. Abantu bano abalonzi naloota nga ndi mu ssomero nota nnyo nga ndi ku ssomero ndoota nnyo nga ndi mu kyalo gye nnakulira nzizeeyo egundi. Kati ekintu ekyo omwoyo gwo guba gulina we guwagamidde
kuba you can't go forward ng'olina error. Kati woloota ebintu ebyo, that is an indication. Era abasinga so kibagamba nti woloota ng'oli mubi ng'olose bwotyo kintu kirooto kibi kiba kitegeeza there is something or energy ali mu kuzza emabega. So kati mu Illuminati this is how we do interpret those things. Nti omuntu woloota mu mbeera bwetyo wabeerawo point omwoyo gwe gwetaaga fixingibwa, wabeerawo ekisateredde ku ggwe, wabeerawo energy omubi ali ku ggwe, either waliwo akuloga, either you have some spiritual negative powers ezikuliko ebintu ebigundi demons ebikutambulirako, kuba gw'omwoyo gwo gukulaga buli kimu. Era yegwa gufunyeeko ekingo unaba n'omwana ewaka n'agamba nti taata neekoonyi wano akagere kaleesa omusaayi, kati nagwo gugamba just the way to communicate tomanya nga mwoyo gwo waliwo ekikyamu. Buli muntu ekyo ekintu it is a free thing, buli muntu alina okuba nga akifuna. Oloota ozzeeyo mu ssomero osoma, oloota oli ku kyalo kyammwe mukuba omupiira kasawo gye mwagukubanga edda n'abantu, oloota ozzeeyo ewaka osula mu kisenge kye wasulangamu, eyo sign ya bad energy. Era abasinga bagamba nti ogendagana bamu agamba nti bannaye bakuloga, bannaye oliko omwoyo gw'okufiirizibwa, olina omwoyo gw'okwebera ogw'okudda emabega. Yes, bayinza okinterpreting nga bakyogedde, but in general nkugamba that is bad energy. You need to fix yourself. Siba yingirirawo ekisiibo. Abadawo okusiiba okwo kansoke nkukoneko katono. Ba Illuminati basiiba. Bulungi nnyo bakwatira ddala ekisiibo ne basiibira ddala. Temumanyi maanyi gali mu kusiiba abasinga tulowooza nti okusiiba kigasa myoyo gyaffe gyokka. Nedda kigasiza ddala omubiri. Ebitundu 80 ku buli 100 kigasiza ddala omubiri. Omubiri gw'okubanga gugira. Ba Illuminati bano emibiri gineeno gibagasa nnyo n'okusinga woyinza okiteebereza. Era ojja musanga abasinga tanywa mwenge, alina ebintu byavaako, emmere yaabwe eba nnondemu. Babo buli ekiyingira omubiri, buli energy gyayingiza omubiri agyegendereza. Balina emmere gye batalya. Illuminati tebakwatagana nnyo na garlic. Garlic oyo abayisiza ddala obutungulu. Lwaki? Bayisiza ddala bubi. Bulina energy abuvaako energy ate nga abasinga. Kati kwenjulire Salim Poultry and Mixed Farm abakugoboka mu kulunda okutuukaganya n'omutindo, nga bano bakuguka mu kulunda enkoko, eŋŋanda n'enzungu, omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers, obumyu, amakovu, ebyennyanja, embuzi, enkofu, ssekkoko, mmenye kindekeke. Ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna. Balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks, n'obw'omwezi oba 1 month chicks, kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'eŋŋanda, nga bino byonna tebiriimu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange e Wakiso Kasengejje Road, Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abasinga nabagamba embiri gyaye bagigabana ne demons. Katungulu kimono agoba ebizimuzimu. Abigobera ddala. Kati ebizimu abigobera ddala butwa. Era ngenda kunywa garlic leero. N'okubyokya abyokyeza ddala. N'okubyokya abyokyeza ddala. So bayina emmere gye beesosoza. Ogera sanga omuntu ali emmere talira mu butungulu. Mulimu abatalya munnyo. Mulimu abatalya munnyo. Abantu mubeegendereze. Kwa abasinga olaba ogwo omunnyo. Omunnyo guyina oluusi mulimu abantu abamu nga energy wabo flowing obulungi teetaaga munnyo nga wali omunnyo. Era mulimu abantu abalogologo bikyabo nga talya munnyo. Abasamize tebafumbira munnyo mu mmere. Kati ensonga lwaki bakikola kubanga nti omunnyo gublockina energy gwe gublockinga. Ebintu bineeno bisukka ne ku kintu abantu asinga betutegeera nti tunotegeera ekigambo energy. Ensonga lwaki bantu abo kimusooka okukola kwe babagamba wakye tuyita mulimu gundi kosi gye mugendamu nga it's all about kuzuukuka. So katudde wano ku birooto oloose ebirooto ebyenjawulo ebiri negative ebikola ki ebyo gwe manya oliko ekizibu. Tandika okwekebera your spiritual world. Osabira mu ddiini kitandika osaba. Tandika okulongoosa amakubo go. Weekebere kuba that is all bad energy. Kati omuntu bw'aloota alagawa watuli awo otabula. Mulimu abantu abaloota
n'aloota kati kangende kuba n'abantu abasinga abaloota firimu nalotale John Lembo nolootera ddala firimu nga oloose gwe Spiderman bitera nnyo okubeera mu bavubuka kaakati aloose Power Ranger abantu abo ebyo ebirooto ngenda bagamba ekintu kimu ebyo ebirooto si birungi kuloota firimu bikyamu nnyo nnyo gwe kyoba omanya omuntu buli wooloota firimu noloota oloosa obuzannyo abakazi bwa Colombia naloosa akazannyo naloose firimu naloose ne firimu stagundi of which ebintu ebyo ebiseera ebisinga baloota we batyo emyoyo gyabwe bolugenda mu nsi y'omwoyo babeera trapped ng'ensi yaabwe yeetooloolera awo tebalina kiddako Spiderman buli wogenda mu nsi y'omwoyo demons zino already ziba zimanyi zikumanyi mu mubiri zimanyi by'osinga okwagala so they trap you emizimu gizimba ebirooto by the way abasinga aba tebakimanyi emizimu gizimba ebirooto omwoyo nga tegunaba kugenda ku nsi kwe gulina okubeera gulina ensi gye ziyita mu kuyita mu nsi za mirundi ng'etaano ensi ez'emirundi etaano mulimu ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebikolebwawo naye kasita guba ngusoosumatuka ensi ez'ettaano ne ugenda ku nsi entufu kwe gulina obbeera kati ensi ez'ettaano mulimu ensi zonna zirina egundi za njawulo naye ensi za mwoyo zonna zirina ebikolebwako bya njawulo kati kwosanga yensi musanga abantu abali trapped nga yeetoololera awo nga aloota nnyo ku bintu byasinga okwagala aloota nnyo bakazi aloota nnyo mu bintu ebyo kati abaloota ebyobukaba nabo balina ensi yaabwe kwe batuula so ensi ezo ogenda ozisumatuko ziyitamu omwoyo gwetuuka ku leni kwe gulina obbeera entuufu eyi kwe gulina okuba nga gulaba ekituufu kye gulina okulaba oba olwanyi omanya energy wo either energy ngoina energy wo nga mungi nnyo so abantu baneeno abaloota we batyo emyoyo gyabwe giri trapped tebeyongera they will never dream beyond oloosa gwe Superman olooto kuba ebigundi emigere kati that's why nti oluusi abantu baneena abavunula ebirooto nabo they need abantu mwetaaga okufuna okuyigirizibwa ku ngeri gyemuvunula kati ekyoto n'okiroota n'okitwalira omusumba ogenda musanga akugamba kiraga mu nsi ey'omwoyo oli Lembo okuba abalabe bo mukwano nkuddiramu ensi y'omwoyo nsinzibu nnyo kufena teryagitegeera bulungi nze nange munda ano bye mbagamba kyembamanya nafunako kasammambiro era ebisinga okubimanya nti genda maaso nakukozesa kye nayinfunyeeko nakola kunoonyereza okweyongerayo ensi y'omwoyo eri tricky ensi y'omwoyo gy'ogenda okuloota oloote eggulu naye nga tesitaani yakuwadde ekirooto oloote malayika oloote nga buli kimu kiri perfect kikulaga nti tuyimba nga nengera Namulondo nga mulimu omusajja atuddemu yenna mweru amasaamasa kumbe isaabasana mu Lusifaali kumbe sitaani yakutezeewo gulooto ensi nagabagamba eno pati ekyasinza okubeera sensitive yetaaga abantu abagitegeera si nti buli kirooto omuntu olina okkivuunula aye si nti buli kirooto bamala gakivuunula mulimu ebirooto ebyetaaga extra knowledge okubanga omuntu akikuvuunulira si nti buli kirooto nti omuntu oloosa ekirooto si nti buli kirooto ogenda kitwala wa musumbawo mulimu ebirooto bitwalira abasumbanga nze natuukako ekiseera nendotanga ebirooto nga mbitwala mbasumba naye nga sibabiinaako idea ate nga abamu babinzivuunula nempulira nga emmeeme yange temate mulimu omuntu akuvunula ekyoto n'owulira nga kiganye wera tekiyingidde kuba ekyoto kyona kyonna ekyobwakatonda nga mutuufu kizze nga kikyo kyakutegeerwa the moment batandika okunnyonnyola spirit ebyo yakumaze dde okuconnectinga eggula n'owulira nga mutuufu yo perceiving the information though mulimu abamu era bagenda kuvuunula ekyoto nga mulimu abantu abavuunula ekyoto nga si babwakatonda nga baliko eri dimoni ekuleetera okumatira okwaka nuyaka mu butuufu ina akantu kootera okuŋŋa okola batya
n'owulira ng'oweddemu okangamba n'owulira ng'oweddemu ng'owulira mutuufu waliwo omuntu agamba ekino ng'owulira n'owulira excitement eyo omuntu nga bakunywera ekyoto n'ofuna excitement eyo osooka no excitement wejjanga nyingi sooka osikemu omanye nti kino ki excitement ennungi is also not a good sign. So abantu bano nga muloloose batuuse mu gundi eyo mulina okwegendereza ebirooto bino birooto bijja byanjawulo. So omuntu lwaloota atuuse mu kirooto olina wootuuka kati olina wootuuka nga abantu abo wootuuse woyina omwoyo gwe gulina katutandika okweddaabulula otandika okufuna ansa oba omwoyo gwe gwennyini Mukama Katonda yali atonda omwoyo gutonda nga gwanjawo. That's why Sitaani agwagala nnyo. Gulina consciousness eyagwo gutegeera ekyagumanya ekiguluma era ogumanya nti ekiguluma kye kino nga kutandika okunoonya eddagala gwo nga gwo gunoonya eddagala gwo nga gwo. Kino kye mbagamba tekiriiko nti oba oli musabi tekiriiko nti oba tosaba kuba ge magezi ge gamu omusamize gagenda okukozesa okuba nga anyweza ensi ye ey'omwoyo n'amasanamu. Ge magezi ge gamu omuntu omusabi gyagenda okukozesa okuba nga anyweza ensi ye ey'omwoyo ne Katonda. We all use the same route. Tuyita mu kkubo limu liti ebiruubirirwa bye bikyuka. Kati omuntu watuuka kweyo leeni omwoyo gwe gutandika okunoonya kiki embeera nkola kiki embanzizaako kiki emba nkola kankole kineeno nga gutandika okulaga mu nsi yeno ey'omwoyo ey'omubiri gutandika okulaga kati otandise okuloota gulaga obwongo bwo nti kati nno nnoono alina akulimira wano eno. Omuntu oloose ekirooto mulimu abaloota ebirooto nga oloota obuuka oyita mu bbanga oloota obuuka olinga nga kinyonyooti ogenda seeyeya. Ekintu ekyo kiri so tricky kuba at the other side kirungi at the other side kibi. Kisinziira okiroose mu budde ki kisinziira okiroose otya. Omuntu ng'omuntu tetwatondebwa kubanga tubuuka. Katonda yali atutonda teyatondako omuntu kubanga kinyandibadde ayina ensonga lwaki ataddeko ebiki ebiwawaatiro naye mulimu abaloota ngulaba oloota obuuka. Okubuuka kuno eno mu nsi y'omwoyo kambabbireko n'ensonga kiŋŋamye kambabbireko. Mulimu omuntu okuloota ng'oloota oli mu nnyonyi still oloosa okoze eki obuuka. That's a good sign. Ensi ey'omwoyo eba etandise okubikka ku speedi eyayiriyiri edduka. Mulimu omuntu okuloota ng'oloota obuuka naye ng'obuuka ova mu buzibu. It's also a good sign. Kiraga continue striving. Gwe oba olina okulemezaamu ogenda kuwangulula tandika okubuuka ebintu ebyo. Mulimu abantu bano eno aloota ng'ate yeeya mu bbanga. Kati abantu abo there are two ways. Ensi ey'omwoyo eba erina level gy'eriko era gwe kusaawa ezo gwalina osalawo side ki gy'okola ki gy'okwata. Omuntu oyo ali bw'atyo ng'obuuka oli bw'otyo obuuka. Ensi ey'omwoyo erina level gy'erekera gwe mu nsi ey'omwoyo kitwale ntimbu oyina ky'oli ky'otanaba kuzuula mu nsi ey'omwoyo gwaloota ng'oli awo obuuka. Kuba nze njagala nkubule bantu bangi nnyo abaloota ng'agezaako bbuka ng'awulira ayagala bbuka ave waali mu kizibu wali lutali mu kizibu ayagala bbuka agende naye nga kyagaana. So omuntu oyo spiritual world ye eba yanjawulo. Wanaafuba ayagala kusituka. Kati mulimu ne bano abantu n'aloota nga asobera mu kyoto n'akola kyayagala. Abasiya gye bali abantu abo ng'osobola obbeera mu kirooto n'okola ky'oyagala nga you have control ku kirooto kyo. Ng'osobola obbeera awo n'olowooza ku ssente n'ozisikayo mu nsawo ng'oziyina ogabira abantu. Ng'osobola okuloota ng'obuuka n'abuuka n'asuka nage ng'asobola okulowooza ku kifo ky'ayagala obbeera amagalo abakisaawa ezo mwakiri mu kifo ekyo. So abantu abo they are all different beings. Era abantu balina gundi ez'enjawulo balina energy ez'enjawulo. Kati ne tujja kuba n'abantu nze naloose
neneerabira oluba okukirota bwati okuzuukuka nagezaako nenga yakyerabidde nalwose naye kino kyadde kinyuma naye nkyerabidde. Abantu abo oye ngenda musaba agende yeenoonyerezeeko bamuteeko emikono bamuseeko emikono yeetaaga kusabira yeetaaga agezeeko nnyo. It is one of the worst things, kyekimu kyasinza okubeera ekibi mu nsi y'omwoyo ekyo. So kati abantu abaloota mu gundi ezo ez'enjawulo, kati bwe nali mu Baluminati eyo nze sinsi gundi yange kuba manya luvannyuma nnyo nti gundi yange genda kuba yeebyo ebintu kuba wenatuuka basooka ne batestinga abilities zo obusobozi bwo bintu ki by'osobola okukola. Kati abantu abagira gundi ezo babayitanga bagundi balina erinnya lye batuyitanga bawaaca nga bagamba kati era omusajja yajja n'agamba kati ogenda fuuka waaca agamba ogenda fuuka waaca nembabuuza waaca kyeki balina ebintu bagenda okuyisa mbitono kati nakakirasi ke bantwalamu nga tusomako yoga ntuyiga engeri y'okumeditatingamu okumeditatinga okukola ebintu ebyenjawulo. Meditation yoyo abasinga we mumulaba abasinga balowooza it's all about physicals, kola physicals zokazoka stretchinga naye ogenda deep into yoga classes webatuuka ekiseera nga bakusomesa meditation, pure meditation. Onya ku meditation we buno ekiseera woolina okuconcentratinga to the point nti owulira ebinyonyi ebyo bikaaba naye nga nawano sobola biwulira wabula nga kyempulira engeri gyenzisaamu engeri omutima nga neewuliriza mubiri gwange obula okuva mu by'omunsi n'ogenda mu kati ekyo kikola ekyo kati ebalanga gundi yakubiringa ng'ogyeko okuba okwebaka osobola okukikola nobeera nga towulira byakunsi n'ogenda n'otandikola eby'omwoyo kati ono bakuyigiriza okukikola mu buliwo ng'omeditatinga nga mu kumeditatinga okwo ebyokunsi omwoyo gwe nekuvaamu ng'okyali ku nsi nga tose kwebaka bakitwalamu akadde era mu process eyo tulina emmere gye tuba tutakyalina kulya waliwo emmere gyotala obanga ekintu oyagala kukikola olina emmere gyebagamba nti kati kyusa dayate yekyuka okyukusiza ddala emmere kati nze nina emmere mutuufu eyagaana emmere ng'emboga babuuza nti bazifumba naye kati nze sizirya anti navaayo naye kiringa omuntu woga nedda ebintu goliku ogenda kunjokesa kati ogenda nawozesa bantu tikyaliyo waliyo omuntu ng'olina practice kati kitwale ntimbu nze eri navaayo but manye ekirungi eri omwoyo gwange era nina ebintu kati wisaa zino owoleeta ekyoto kyo nenkivuunula gwe kennyini kankuwa ekyokulabirako ojjukira ono pasite yatubba eyajjana neyebuzankanya nabba ebintu ku foundation kati wewoba omujjukira woba omujjukira bayibuli zaffe omusajja gwe twasanga naye nga yagubanga ati ekigambo ati pasito yali erina ngeri gye yambazangamu nga nfuluma ekisenge kyange ngadda mu kisugo nakuba mu biseera ebyo wali osiiba nzijjukira biseera tanabagenda era mu biseera ebyo wiiki ng'emu emabega nzijjukira naleeta ekirooto nenkigamba ojjukira nenzija nenkugamba era nakugamba ekyoto nekugamba nti wano waliwo omwana agenda okulyamu olukwe okijjukira nenkikunyumiza bulungi wiiki yali tenawera oyo omwana nadduka ate nga wali otandise omwesiga bane nali nesize pasanga ndabye adda tufunye ekyoto ku foundation so nabba buli kimu naye David oyo yamunsibako ajja kutema mu kamera agwasine pasita baali bayaye onabbye essimu onabbye ku kyakyo kati ebintu ebyo ekintu ekyo kyajja kubanze ebiseera ebyo nze dho naye bantu bali navaayo but nali ntegedde kati engeri y'okumamu ekirabo ekyampeebwa nabatya bwe nkisobola okukikosa ku lw'obulungi ekirooto ekyo kye naloota ekirooto nakirota nenfunamu information sigenda kinyonyola abantu kyali kirooto ki but nemala okukifunamu information nenzira nenkigamba kiraga ki nti okuba nti olina ebitono ekitono tekiriiko abiri teriiko ntimbu kubanga oli eri mumasanamu okuba nabiti tetegeeza nti mbu okyali mumasanamu oba wavaayo but kyo ekitono kyosigala okyakiina
kati mbadde nkyagamba natuukange egundi wetwali mu bantu eyo mwaba abagundi batuyigiriza ebintu bingi okumeditatinga neweevaamu engeri gyolootamu woloota engeri gyokontrolingamu ekirooto kyo energy omukontrolinga otya mu kirooto kuba bise ebisinga abatamu tuloota ne tuvaayo n'emisambwa mu birooto nobaako ekyoyoyo kyoyambalira mu kirooto bano abaloota weegase n'ebisolo weegase n'emisota biki embwa wegase n'embwa ndose zingoba ozuukuse ndose ente biki ente engoba eri bwet waliwo omukwano gwangamba nti nze ndoota ente tezingobye woowe kati so abantu abo nze nalootako lumu ente engegoba gaba mayembe nalootako ente nali ngenda kulinnya nyonyi nga ndi kasaawo enti tuuka ku reception nsangawo nte seddume nenkubiramu stampu epapa ente yakubiramu stampu neŋŋamba ekikine kati neŋŋamba nedda ente sobola kunkubira stampu mu gundi yange ngekwesebe stampu mu biwandiiko byange nga nzulugavu ina amayembe kintu ekyo neŋŋenda nensimuka mu kirooto by then nali nkyalina waka neŋŋamba sha nenyumizaako ebiwaka ne baŋŋamba kabonero kabi nnyo neŋŋamba kabi olunaku olwaddako nabana abantu abalina ability esobola okuloota ekirooto nokiroota olunaku oluddako notandikirayo waloose. Those people, their spiritual world is also on another level. Nze kati naloota ente eyo olunaku olwaddako ekiro ekyaddako ekyennyininyini nenziramu okuloota natandikirawo ennyininyini ente weyankubiramu stampu naloota ndi ku kisaawe era olwatuka ndi ku kisaawe nenzija ku nte nengisika negigamba nte gwe tosobola kuba mwe batugambye kuba tugamba nti mutegeeza mayembe ente ngeyogera ente neyomba netandika ente nenkwata amataayi kante wenkwata emikono ze kugambye mu nsi y'omwoyo yankwata eti nenkwata amataayi nga nkutta obugundi kati nensindikasindika nenkuba eri nenkasuka eno obulifikesi bwange kati nawuli obusungu bungi nnyo nentomere nti nenjikwata nti mu lubuto kati nga enkuba eti obukokola nenwana n'ente kati ente nenjikwata nga nze nyweza nti mu kiwato nemala nenjetika omundi gumu nenjikuba nti emabega kati nagikuba nti emabega nesuka ng'erwana okuvaawo nenjikwata nti gana amayembe nengakyusa nti nengasimba nti mu ttaka oba neyampa ejjambya nendyoka ngisalawo omutwe nengisala omutwe nefuumula eti omusaayi nga ninga ali mu lufula abatebeerira ennyama mu kirooto so tebagirya ente ewe mmala ogisala ebiseera bye nalooteramu ekirooto ekyo twali tugenda ku speech day namala ogisala. I remember in that same week senga wange yangulira eggaali nali mu P5 nangulira eggaali empya muzigo kuba we nali nga ntambula kugenda ku ssomero natambuzaawo bigere nangulira akagaali nensanyuka nnyo nti wagitemako omutwe watema ejjembe omutwe so kikyengezako kulaga mulimu ebirooto abantu abaloota ebirooto mulimu ebyo byetwambala netuvaayo nabyo tukumawo nabyo mu nsi y'omubiri nga tubijja mu birooto oloose oli ne bamalaya gendukire omwezi ogwo ne guli wakakusalamu muzina kimansu oba kuzinira kimansu so tulina ebyoyo byetujja mu nsi ogenda oli pyuwa naye buli wooloota oti otabaala. Mulimu abantu abaloota nayagala atuke mu buli kifo mulimu aloota nalowooza ku bbaala essaawa eyo nalaba nga agendeyo ku bbaala gye bali abantu abalina ability n'agenda ku bbaala tomanyi demons zosika wantu eyo bikomawo naye mu nsi ey'omubiri. Mulimu abantu n'oloota ogenda ozuukuka ng'otuuyanyo olinga ab'okulwana ate nga olaba oloose webase ku kaseera katono olaba toloose nannyo kyamaanyi naye ng'omubiri gukooye. There are spiritual things ebituukawo mu maaso nga temubimanyi nga mukomawo nabyo. Okyali wange yaloota ali mbamalaya abakazi bamuzinira ekimaaso nanneewaanirako nti ennaku zino ndeeta ebirooto ebinnyumira loota ndi mbakazi nemugamba wa biki byolyo nti nakakirota wiiki namba banna ebinyuma. Ate abantu abalala kye balina okumanya okwegatta kuno eno kunafuya nnyo ensi y'omwoyo. Kankikuddiremu ebina teyegattagatta ate beegatta weegatta on purpose. Kukuwamba myoyo on purpose yewogira okwegatta teko okwaba Illuminati bo ebiseera ebisinga bakukola ate bo bakujjamu amaanyi kuba naawe nyini mukwegatta alina amaanyi gaafunawo naye kati omuntu ali nnomo okwegattagatta kunafuya nnyo ensi ye ey'omwoyo. Kulootako ng'okikola oba nokikola mu buli omubiri kinafuya ensi ye ey'omwoyo. Kale
kakati wano omuntu bw'aloota agenda bwe tuli mu kunnyonnyola ndoze tunyanga bayitaayitamu soba tutambulawo bubi lwakuba twekubako ko mwene ate okunnyonnyola ebirooto tuli wano we twagala okudda wano lwaki sitaani abba ebirooto by'abantu naye ndoza nakyo kinnyonnyoledde wali sitaani abba ebirooto by'abantu kitegeerekeka abantu baleme kumutebuka kankibagaziizeemu kati abantu bano buli tuloota ebirooto omuntu waloota ebirooto mu birooto eno bye tugendayo tulina amagezi ge tufunayo amagezi gano ge tufuna direct gava ku soosio ye yatutonda oba omutonzi waffe sitaani amagezi ganene ageetaaga era mu birooto muneeno mulimu koodi eziyitamu eziraga batya ebintu ebimu bisobola okukyusibwa mu nsi sitaani kyatayagala mu birooto muneeno tulina information emyoyo gyaffe gye gitereka egasa sitaani information eno yabwa katonda ya maggulu information eno katonda alina information gyassa mu mwoyo gw'omuntu oba mugundi mu spirit y'omuntu information eno it is a heavenly code era sitaani agezaako buli kaseera aba anoonya code eno efuluma mu buli kiro buli omuntu weyeebaka emyoyo gyaffe gifuna code eno code zino zituyambako okulwanisa bad energy n'okubanga tusitikingako oyo omuntu yatutonda kati ntandise obibuzaabuzaamu kyemmanyi code zino eno sitaani azeetaaga for one reason buli wafuna code n'agifuna n'agicrackinga alina level y'amaanyi ampya gatuukako alina amaanyi gasaka wakati nfunika alina amaanyi gasaka alina oba ngambe nti alina ekintu kyabaafuna ekipya buli wafuna code zino naye code zino ziri mu myoyo gyaffe era abantu bwe bagenda ku plane zinene ez'emyoyo gundi ezo bazifuna yensonga lwaki abantu abasinga kugamba nti abantu abasinga bakyasinza okukola ebintu eby'amaanyi akala kumacha nagamba nti nali awo I got an ideology wenaba wenamala okwebaka nenzuka nafuna ekirowoozo kati sitaani ebirooto bino abyetaaga nnyo kuba mulimu energy gwofuna mulimu abantu abamu abaloota ku future kati wasanga gwe asobola okutta ku biseera by'omu maaso kyekigenda obbaawo sitaani jjukira talaba biseera bya mu maaso katonda yakimumma ekyo kyo katonda yakimumma sitaani tasobola giraba but he's a good predictor asobola predictinga future accurately ebitundu 85 ku buli 100 asobola gipredictinga so wafuna omuntu aloota ebirooto aloota ku future gwe buli waloota ekirooto ye nga akibba katoli kabaka w'okuvvuunula ebirooto sitaani talaba future atalaba future so ensonga lwaki abayetaaga ekirooto kyajjemu koodi eyo ebeeraga kikiwalabyeko mu future kati onfuna lwaki bw'oloota ebirooto ogenda ozuukuka nga tokina kyojjukira sitaani aba yakikubbyeko ajjemu koodi ezo zimuyamba okumanya future yo amanya future namanya ku future yo kati wamanya future yo jjukira ensi eno tulinamu kye tuyita networking nti oli wano eno ogenda kukwata omutwalo ogusasula owa booda ku ssente ezo alina gwagenda oziwaako sente ezo zitambula naye singa tuwa booda omutwalo so tuwa booda oyo omutwalo ogwo waliwo ebintu bingi by'okyusa omwabooda omutwalo ogwo osanga omutwalo gw'omuwadde agenda gutwala ku dduuka wadduuka agutwale abeeko gwaguwa supply alina gwagenda osasula oli gwagenda osasula oluusi sente gwazisasudde naye sente zezimu zagenda okukozesa asula omuntu aba agenda otamula omuntu omu omutwalo gwowadde wano gumaliriza guwanirize gubatadde mu nju y'omutemu kati omutwalo ogwo otaguwaayo omutemu otagenda funa sente kitegeeza kyagenda okukola tekigenda kukola ki tekigenda kutuukirira so oyo science ali mu kintu ekiyitibwa otulo kuba tuno otulo we are dealing with time and space nagamba era abasinga ade bagoya interview zange nabagamba sitaani kyatalina bwe budde kati wabanga asobola okulabako ahead of time oba omukoledde ekyamagero yensonga lwaki ebirooto bino abibanya alina information gyafuna kugwe kuba omwoyo gwe kukugamba ekikukwatako nekugamba ekikulwaziza nekugamba ekkubo nekutemera ekkubo kati wamanya ebintu ebyo yabeera ahead of time aba amanyi eddagala erigenda okuwonya aba amanyi omuntu agenda okuyamba aba amanyi yes buli kimu kyonna aba akimanyi aba amanyi ki ekigenda okubeerawo mu future atandiko kyakwamimu abantu abalina biiti nga asobola okuloota emyaka 5 mu maaso so mu bufunze sitaani atubbako ebirooto abisomenga akatabo
amanyi obulamu bwaffe kiki bwolekedde taraba future n'ensi wajegenda kyannaku okubaga sitaani ebirooto ate amanyi vali ebirimu ng'ate ffe bannannyini kuloota tubigalabanja yensonga lwaki abantu abasinga ne bannabbi bonna Katonda bayisizanga mu birooto bonna abaafuna okulabikibwa bakufunanga mu birooto sitaani obuvumu nga yabuteeka nnyo mu kutulugunya kati awo ebintu abifuna kati wamala okubba ebirooto ebyo ye era alina dimonyize alina sekita namba bali ku birooto byabeerako bintu by'abantu ne bamanya nti kineno babiraze ebintu ebisinga kati tebikyaliko kwekweka nti wabuddeyo abantu bangi banyumya ku experiences zaabwe mu birooto abantu tamanyi kati ebirooto binaabibba atya kati owuliriza sitaani talina kintu kyakola ku mubiri gwa muntu nga takosezza mubiri mu ssaawa eyo emmambi yange esala abeera ne ba agent n'agamba nze kati field gye nali nkolamu twakolanga tutya baali batudeployinga nze we mala okwekata ku Illuminati nali ntandise osoma videography at the same time nengatako kosi yokola massage simba wakati katandikira mu episode ya feddako kuba time etukutte sitaani ebirooto binaabibba atya omukulu atulaze wano mu episode eno nti sitaani tasobola kukola kintu na kimu ku muntu nga takozesezza muntu kale every child matters buli mwana amatalinga gwe alina omwana omulema gwe alina omwana gw'olabanga atalina mugaso gwe alina omwana omuzibe gwe alina omwana omumpi oba omuwanvu omunene oba omutini naye ng'omuyisaamu amaaso kyokola kikyamu buli mwana wa mugaso kubanga ne Bayibuli ekyoleka lunye nti obwakabaka bwa Katonda abaana be babina mu ngalo zaabwe yandigambye nti obwakabaka bwa Katonda abaana abanene oba abampi oba abawavu be babina mu ngalo zaabwe naye yagamba abaana nga tesosoddera Katonda teyasosola kale lekeraawo okwewusa lekeraawo okukola endagaano ne sitaani lekeraawo okugula Katonda olutalo lekeraawo okugula ku bwakabaka bwa Katonda olutalo ng'otulugunya omwana omuto muleke akule omwana omuto muleke tomukabasanya omwana omuto muleke kyova laba wano olutalo lukyasinza okulwana olunene lwali lw'abasiyaga bali basiyaga baana bato lwatutuusa wala ndi twalekeraawo tugenda kulekeraawo kubanga ffe bw'okwata ku mwana omuto wano ku MR live oba olinnye gye gava lwaki oba okutte ku bwakabaka bwa Katonda waffe kale gwe atulugunya omwana omuto nyongero kikujjukiza nti olutalo oluggulira ddala Katonda mwenye yennyini ng'oli mu kulwana naye era obusungu oba obolekeza ye omanyi kyekitegeeza ekyo mulekera otima ku abaana bannammwe engalo mbu omwana wamujja wange n'omuliisa obubi ate nga naawe osuubira okuzaala omwana talina musango mwebuzaabuza byammwe ne bbaawo n'abuzaabuzaayo n'abalala oba mukazi wo n'abuzaabuzaayo abalala ne bazaala omwana ali so innocent omulimbi omwana muleete wano mulabirire muleete mukuzaze otandise muliisa kazambi kyokka nga ate olina olubuto era buli kadde ogenda mu bikolwa by'omukwano noonya baana kakati ate ono wamuna omuliisa kazambi kale olutalo lugudde Katonda lugenda okubonyaabonya abaana bo basaalumanya obwana bwozadde ate obuzaalidde mu bibi mu ntalo zo ne Katonda otulugunya omwana wa munno naba Katonda bwagenda ate okutulu daba ekibi bwagenda okiteeka ku baana bo abatalina kye bamanyi olw'obujega bwo kale va ku mwana omuto muleke mba mulwana entalo zammwe muzigyeemu abaana abato omwana omuto tomutunza mu mbuga za sitaani omwana omuto tomuwa walajjo osanga omusajja alina akaana nasanga omusajja eyo amuviira buviizi alina akaana myaka 6 kawabbiya mukana kana kaniga kakakuba kibbya ne kakimalawo kati nengamba ono gaya abadde ki era abantu bonna bamuwaana nti akaana koyo kakirinca myaka 6 kawabbiya natambula putanzi ne muviira nga kati ate bano nazze mbajega sanga omwana omusajja akuba ekiti ekiyaga bwakikuba mukaana kawere bakakazaala nomugamba okola kyekyo njagala akaana kakimanyiire kakule nga nako bakikuba nogamba kati gwe mujega gwe tuli mu biseera ebyoluvannyuma mujega gwe towa mwana njaga mujega gwe towa mwana sigala totuma mwana mwenge banywa omwenge naddira omwenge naawe akaana mbwakatraininga kakule ng'obwongo bugumu kakati gwe mweraba